Yes, for additive village mbaniriza kade kano mwasibye mutya muli mutya entiisa waliwo kadama asudde baby mukasasiro wali Saudi ninda kwambi kutusako byonna mwasize mutya mwenna muli mutya wabula Saudi Arabia Human Rights Commission ono emaze okubanga emukwata ono akwatiddwa oluvannyuma lw'okwagala okubanga asuulawo kwama yasuddewo omwana ne bamuzwa ne bamujja mu kasasiro ne bamuddusa mu ddwaliro kyokka ate n'ayagala era okuddamu okumusuula ono abadde ng'ayiriko enfuuyirizi bamaze ne bamukwata aba Human Rights oba Saudi Arabia Human Rights Commission bamukutte era ng'eno ekulembera amanyikiddwa nga Dr. Hala Maziadi amanyikiddwa nga Dr. Hala Maziadi mukyala ogolengera mu kifaananyi essaawa zino aye minisita wa Human oba wa Saudi Arabia Human Rights Commission mwana muwala nga nkuba kyeyono nga munansi w'eggwanga erya Uganda yabadde asudde omwana mu kasasiro bakadama bangi bagenda e Saudi okubanga bakola wabula ati abasinga bakakana bafunye embuto oluusi embuto zo nga tebazeetegekedde kibula abasinga basalawo kubanga basuula abaana mu kasasiro bebi yoyo bwe yabadde kasose mu kasasiro era nga bano abakuŋŋaanya kasasiro be bakoze eki be balengedde omwana nga yamusudde mu bino biringanga mbiyite ntya bibanga bikaani ebya kasasiro nga mwe yamusudde omwana mwe yamuwunzise yamutadde mu busuuka n'amuteeka abantu bwe banaamulabira amangu mu kikaani bino bikaani ebya kasasiro kandi bano abakeera okulongoosa n'okuŋŋaanya kasasiro ebimotoka ebyo bikeera okuŋŋaanya kasasiro be balabye omwana ono tebeezamu omwana okiraga abika yasuze mu kasasiro oyo yasuze mu kasasiro oyo mazima ddala maama bamaze ne bamufuna aba Saudi Arabia Human Rights Commission bamukutte era nga minisita amanyikiddwa nga Dr. Hala Maziadi era nga ono yakalondebwa kuba minisita obwa Saudi Arabia Human Rights Commission ategeeza nagamba nti ono agenda kuba akangavvulwa agenda kuba abonerezebwa ku kikolwa kino kyeyakoze ebiseera ebisinga mu mawanga nga Saudi waliwo ebikolwa by'olina okwewala okukola mu bikolere e Uganda gye mwamanjira okubikolera naye waliwo amawanga nga tegeetaga bikolerayo kino muwalo ekikolwa kye yakoze kigenda kumuzaalira akabasa ajja kwejjusa lwaki ati siko teyagenda ku Human Rights eye Saudi n'abagamba omwana anemye wuuyo omwana anemye mubalekedde omwana agaanya anemye sijja kusobola mukwasaganya agenda kukyejjusa kubanga oluusi ebiseesinga bagamba Saudi bw'oba owulira nga bikulemeredde genda ku kitebe ekyo ekya Saudi Arabia Human Rights Commission obagambe nti bananga omuwarabu munansi w'eggwanga lyammwe yanzalamu omwana naye omwana nange sinanga ngenda kumukwasaganyamu kiraga nti kadamu ono ane ekyumba kye yakolangamu oba alina amaka ge yakolangamu ne bamufundisa olubuto era nga yamufundisa olubuto bano baboosi baabwe abasajja era ng'olwamala omukyalo ono oba omuwala ne bamugoba n'agenda n'olubuto ne lukula n'alusaala kale atuusa ekiseera nga newokubeera talinaawo atetenkanya butetenkanya yagambye sijja kubeera nga nange bwembeera siinaawo ate nzunge n'omwana yamusudde mu kasasiro omukyala gwolengera mu kifaananyi ye minisita wa Human Rights Commission eye Saudi omukyalo oyo amanyikiddwa nga Dr. Hala Maziadi ono yategeeza nagamba nti omukyala bamukutte dda oba omuwala bamukutte dda agenda kuba akangavvu wabula nti bagambe naye mbagamba ono kaweddemu dda akake simanyi kibonerezo ki bagenda kumuwa naye nga bagenda kumuboneeza mu mboneeza eri enkambwe mu mboneeza eri ensufu omukyalo ono yavudde nagamba nti singa wajja ku Saudi Arabia Human Rights Commission tewali yali kugaanye kujja kukola kikubaako kyoyogera walize n'obukola ki n'owaayo okusaba kuno bagamba nti banange munsaasire mu nnyamba omwana agaanya n'otitiramu story netukola ki nefuna engeri gyinza okukola ki tuyinza okuba nga tukuyambako n'otamusuula muno mu Uganda omuntu osobola abakazi basuula abala ne balinaayina ne bagenda naye Saudi bakukwatako omuntu wange Bannayuganda abasinga bamanyira Uganda nti gye bakolera ebintu byabwe balowooza nti nnaini mu mawanga geeri oyinza okubikolera nga obikolera mu Uganda muno n'okola ki n'okola byonna by'okola kubanga abakyala bangi basuula abaana muzika buyonjo kyokka ne babakwata oluusi ne babatwala ku poliisi nomala ne babata naye Saudi okukuta ng'obadde osudde mwana kati ng'ono yadde amusudde mu kasasiro onaawulira
onaawulira bebi oyo ng'ali mu ddwaliro. Olwo kumanya ng'omukyalo ono bagenda kumukangavula mu nkangavula eri enkambwe. Baamukutte ne bamutwala mu ddwaliro n'omwana. Kyokka ate era yayagadde era okudduka okulekawo omwana oyo agende. Imagine omwana wuwe yamuzadde kyokka ate n'ayagala okuddamu okumuleka mu ddwaliro. Bamuyambye bamuggyeyo mu kasasiro gy'abadde bamutuusiza mu ddwaliro abatuuze. Ababeera kasasiro bamutuusiza mu ddwaliro bafunika ambulance mangu awo ne bamuddusa mangu mu ddwaliro. Mwana ate omwana nga mulamu. Ebintu bya Katonda byewuunyisa. Omwana ono yabadde akyalina bebi naye omwana ono yasuze mu mpewo mu kasasiro. Yamusudde mu kasasiro. Wabula ekyewuunyisa bamulondedde batya? Abasinga muyinza okwebuuza ne mwebuuza ne mugamba nti bamulondedde batya? Bakozesezza kamera. Bakozesezza omufuna. Ne bamufuna bamufunye. Bakozesezza zi kamera. Ate ng'omwana yamusuddeyo kawungeezi. Omwana ono kiraga nti omukyalo ono oba omuwala ono omwana ono yamusuddeyo kawungeezi sandooza nga 12 obudde nga bukwatirira. Omanyi obudde bw'amanga g'Abawalabu n'Obuyuganda obudde mwana obudde bukwatagana. Ekyawukana ndowooza ly'ebbugumu lyokka naye nga mu tayimu tukwatagana nabo. Mpozi kale n'omusana kubanga eno ffe tufuna kakuba naye waba kakuba oluusi kiba kizibu oluusi okkafuna. Bwe bagifuna eba nkambwe etwala mu mmotoka n'eyingira mu bizimbe. Naye nga munnange tayimu zifaanagana. Bwe ziba 12 ewaffe naye bwe ziba 12 kakati obudde bwabadde bukwatiriye nga olaba ewaffe bwe zibeera 12 nga bukwatirira bwe zigenda mu emu. Yasitulidde omwana oyo mu kasasiro. Bino bipiiti bino byasula mu kasasiro yamutaddepo n'amusuula omwo. Kumbe kamera zimukwata. Tategeere nti kamera zikola ki? Zimulikoodinga. Era kasaba akoze kye batunudde kamera ne balaba ne bakozesa kamera ezo okumulondoola mpaka bwe baamuguddeko. Naye n'agamba talina waasuula. Baamugoba gye yali akola yabadde lubuto kyekyamuviddeko kubanga asuula omwana. Minisita Dr. Hara ono agambye nti bawulirizza kwegamba okuteesa kwe oba kalina ebirowoozo ebyabawadde ekyamuviddeko kubanga asuula omwana. Ne bo kye balemeddeko bagamba lwaki tewazze ku kitebe kyaffe ekya Saudi Arabia Human Rights Commission kubanga omwana oyo yamuuzalamu munnansi wa Saudi. Muwalabu bano babboosi baabwe ng'omanyi eri abasajja Bawalabu abeefunira bakadaama ne bafunisa embuto. Bamugambye lwaki tewazze. Awo ewali obuzibu awo. We wali obuzibu bana abasajja amateeka gaabwe gakola. Ekyo nkiddamu nti amateeka gaabwe gakola. Kyefula basimanyi wali agenda kubanga akomekerera n'ensonga eno mwana muwala ono. Myaka ndowooza 25 mwana muwala oyo yadde asudde ka bebi akabajje mu kasasiro. Ategereseko lya mwana muwala amanyikiddwa nga noza Irene. Ategereseko lya Irene. Tebana kubanga bamufunako information ewera. Naye nga ategeddeko amannya Irene. Bwatyo yadde asudde omwana mu kasasiro. Baba kikabuka naye nga bamukutte dda. Minisita ya Saudi Arabia Human Rights Commission minisita oba ministry bategeeza nti kati ali mu ngalo zaabwe. Akati n'ogenda kumpuulira simanyi kibonerezo kye bagenda kubanga bamuwa naye nga bamukabye naye nga kibonerezo ky'amaanyi nnyo bannange. Bwe bakukaba ne bakukwatako ate bali abasajja kiba kizibu okubaako kyokola mu ggwanga lyabwe n'owenyuka buwenyusi. Mpozi kera bw'olaba oli awenyuse aba basinzizza amagezi. Naye si bangu oluusi kuba wenyukako n'obavaamu mangu nga bakunoonya nga bagambye kukuyiga mu ggwanga lyabwe nga tonnalifuluma. Subscribe.